Sergeant Bisaso Livingstone, nze RA 3378 Sergeant Bisaso Livingstone. Nze nakwata emundu nga nkyali mwana muto nayingira mu nsiko mu Bulemeezi Emawale we na joiningira obuyekera simaje obuyekera nga nali mwana tunoza nali myaka 10 sebo ebintu bino abayekera bajja ne bajja mu Bulemeezi bajja mu Bulemeezi nga je tuli kati mu Bulemeezi ne basalako Bulemeezi yonna ne basalako ebitoogo kati basalako ebitoogo nga tetukyalina makubo osobola kola ki osobola kuyitira abayekera bennyini bajjanga mu bazadde baffe nga baagala abantu nga baagala abaana baagala abavubuka abalina amaanyi basobole beeyungako basobole okulwanyisa gavumenti eyali mu buyinza ebiseera ebyo eya Milton Obote nga eyina effugabbi awo atwaddukanga kati mu kudduka okwo abayekera ne batukuŋŋaanya ne basobola ne batutwala gye baalinga ne batuteeka mu kampu zaabwe ne batanga otutraininga so bwetyo bwetwajoininga obuyekera sebo olutalo luno naluyingira Bulemeezi bayitawo Mawale awo we wali bazeyi bange we najoiningira obuyekera ate mu kujoiningira obuyekera buno twali nga twadduka mu kitundu kyaffe nga olutalo lwali lutandise nga lunyinyiitidde ne tudduka ne tugenda mu bitundu ebirala era nga amasomero gakulozinga nga tetukyasoma nze nali soma P2 wali mu kyakubiri esewo era mwe nakoma mpaka kati kusebo kati awo bazadde bange nga bamaze okudduka nange nziruse tugeze mu kitundu ekirala saidi ze Katiiti ngolonga gye tubeera waliyo ekibira nga bwe tubeera Katiiti mpozi kiriwa Katiiti kiriera mu Bulemeezi nzijjukira erinnya eryo Katiiti nisijjukira wowe saidi ze Kalasa saidi ze Kalasa kituufu esewo kati awo nga twabeeranga mu bibira omwo kati awo nange wenjoyiningira obuyekera naye ng'olubazeyi bange bamaze okukola ki bamaze okuwumbulako era simanyi wawe bakola ki simanyi watuufu wawe bakola ki we baafiira kati ne tubeeranga mu Bulemeezi nga tuli mu bibira nga tuli ku bitoogo kwe twabeeranga nga n'emmundu zi GPMG ezo bakama baffe bajja nga ku basirikale b'Obote babakubanga ne tukapucaninga emmundu ezo ate naffe ne tukola ki ogenze nnyo soka ombuulire kubanga wano omuntu ayinza okubuuza n'agamba nti mu bibira eyo gye mwalinga bwe muvaayo nga mukwata bukwasi mundu oba tugambe nti bwe babakuŋŋaanya nga babaguddeko mu bitundu gye mwalinga babatwalako ne mu training temwatraininga mu ebiseera ebyo twatwaininganga naye nga mu bibira omwe nnyini mwe twatwainingiranga era mwavanga ku training ne mugenda ku lutalo ate bwe mudda era ne muddamu ne mukola ki ne mubeera nga mutraininga tetwabanga nga nabudde buwummula kubanga twabanga tusoma ekiro emisana bwe twafunangawo akadde konna babanga balina kye batuyigiriza nga yemumala nga mugenda cooperation nga babatwala ate ffe twagenderanga okulwana twabanga nga tulina mundu twakozesanga ngalo kuba nduulu kufuna nga pisepiki ng'ebyo nga bagamba olina kuba ng'okuba kisepiki kakyo okuba n'okuleekaana ate bikola ki anti gamba bisobola okukola amaloboozi sauti bali balowooze nti no muli bangi nnyo mulina ebyokulwanyisa bingi so nga twabanga ne mundu ntono ng'era abazina baabanga batono kati nga emutuuka eri ne mulwana ne mufuna emmundu kawongoloka ofuna ki ofuna emmundu mbadde manyi nti mbuyekera buno olina genda nga tebakuwulira kimpowooze ate enduulu ebisepiti ebyo ate mubikuba ddi ogenda kituufu twagendanga kasirise naye nga bwe tutuuka we tugenda okukola operation nga tumaze okutegereka nti kati tutandise esasi litandise awo nga tujjayo amaloboozi eseewo bali balowooze nti muli bangi naye nga muli batono naye olwokuba bino byemukutte n'emmundu ze mulina nga mugezaho okulaga nti no muwera ennamba so nga ate mukola ki mwalinga nga temuwera nnamba kati gwe wali mu komandi yaani nze nali mu komandi ya Muhammad Kasiringi eseewo era nabeera naye nnyo paka okukola withdraw okuva mu Bulemeezi
oyito joko nga tukubira tujja mu Bulemeezi ne tuyingira Olukoola era nali naye olwo bwatuuka mu Lukoola ne bamudeployinga ne bamuwa yali platoon ezasooka okola mobile forces era nga yagidumira afandika siringi era ne tugenda bwe tutyo paka Kalambi mu Lukoola ne tugenda mu kikosi kye bayita Nkuluma ne tubeera omwo we tubeera omwo mu Lukoola ne tubeera mu Lukoola ebiseera oyito joko byali akoze offensive asobola otusiguukulula mu Lukoola naye Katonda n'atuyamba nti offensive eyo netayitamu nga bwe yali agikoze eki bwe yali agitesitese n'afa. Operation yali egenda kutandika enkeera ate ye n'afa akawungeezi kati bwe yafa bw'ati operation bwe yakola ki we yakoma ati amagye ne galuzinga kati ate nafa abayeekera ne tufuna chance nti oli avuddewo kati naffe ne baplaningirawo mu kavuyo ako okuba nga tubakuba tusobole obajja kumulamwa ffe tugende mu maaso. Ebbanga lyonna mpulira mwogera offensive naye sitwalanga buvunaanyizibwa kubuuza offensive mutegeeza ki? Mube mutegeeza ki nti oyito joko yali agenda kukola offensive? Mube mutegeeza ki? Operation ezo bazita offensive nga operation nene offensive nga gyakoze nga eyina okusiguukulula ekino kye babagamba nti kino kirimu adui ekibondo kya adui kiri awo. Yes paka kiba kirina okusiguukululwa ate ng'era kituufu omuhaji yali ajja tusiguukulula olw'ensonga bali bamaze okutukuba otujja mu Bulemeezi nga batuyingiza Olukoola kati ate ng'Olukoola teruliiko bibira nga Bulemeezi bwe yali so twali nga tuli nkangame mu Tambalala kibanga kyererezi nga byerereze kati ngate addidde atirale emundu ennene zonna n'amagye gonna nga gamaze okusalawo ninga Olukoola ng'emundu ennene zituludde mu Lukoola kitegeeza nga bagenda taka kuba atirale munda ng'eno amagye amala gakola ki wansi nga gasaggula so nze ku lwange ngamba nti Katonda ye yatutaasa kubanga senga teyali Katonda sikakasa nti senga wakyaliwo omuntu omulamu. So Sergeant Bisaso oyagala kuŋŋamba nti olutalo bwe lwatandika ku myaka egyo 10 gye wayingira tewaddamu kulaba ku bazadde bo mpaka kati kijja kitya? Baaba kubanga okyaliwo waka kyajja kityawo kubanga abazadde bo kubanga wali osoma that means wali n'abazadde ng'olina mu kibiina kyakubiri abazadde babulira waawo awo mu lutalo awo mukudduka olaba abantu mukudduka ogenda mu Bulemeezi abantu mu Lukoola abantu baafa bangi nga wekiwulira so kati abantu badduka nga kiwalazima ono akutte eno oli akutte eno ono akutte eno ono akutte eno so nga tosobola kugamba nti ono akutte wano kanoonye ono ono akutte wano kati nga gwe gy'oddukira gy'ofunira obulamu n'olaba nti ojja kusobola okubeerawo nga osigala eyo nga tosobola gamba ojja kuddayo onoonye abazadde so awe bakola ki bwetugera bwetuyingira Olukoola ate oluvannyuma twakomawo otojjaku nga maze okufa twakola operation ezikola ki ezidda mu Bulemeezi era netuddamu netuyingira Bulemeezi netuddamu operation zaffe nezigenda mu maaso. Kati ekoddayo koddi eka naddayo nga otawo luwedde naye nga kale nga tibakyali kintu wali okyajjukirayo. Yes nga waliwo n'okubanga wali tojjukira era mu kusooka nasooka nembula natwala time nabula naye kati oluvannyuma nengenda nga nziramu nga mpiikinga mpaka nenkola ki nentuukayo olwekosanga yaani eka kale abantu abasinga baali bakola ki abaaliwo abakulu baali baafa kati era kati abasigalawo waliwo omuntu omu eyasigalawo yalinga taata waffe omuto kubanga naye yadduka mu Lukoola naye nadda kati yalinga akola ki yalinga abeera gwe twasigaza. So oddayo mu 1986 naddayo 87 kubanga bwe twawamba tetwafuna budde buddayo twasukala ne tubeera mu operation nga tebatukiriza kukola kikutambula kati era ngo nali nkyalina afande Kasiringi olwo nga bamuwadde okubeera director wa records
kati awo wenafunira chance eddayo okukola enkola ki ogenda okulaba ewaka ki ekikola ki ekiriyo bane abasigalawo biki saawa wenafunira chance eyaddayo. Oyogera ku Afande Kasiringi. Afande Kasiringi wali bodyguard we wali ki? Afande Kasiringi mbogamba nti wali okyali naye. Afande Kasiringi nasoka nembeera laana we mu nsiko. Ebitebi. Laana. Muyizi we. Laana. Agamba kumulabirira biki kufumba kola ki okumulabira laana we bate twasukanga okukola nga balaana era ffe mu kibira ng'ekiro kye kigambo kye mukozesa. Yeseo. Laana wa Afande. Yes. Era ffe ekiro twasulanga nga ku byoto eyo mu bibira nga tuzikiza amanda ekiro aganafumbira enkyabakulu. Nga gwe mulimu gwaffe ekiro tusula tuzikiza amanda ago twakumanga omwire ekiro nga amanda ago galina okufumba emisana. Jjukiranga emisana tetukola ki tebatukiriza kufumba olw'okuba nti adooyi aba alengera omukka n'abaseeringa. So bwentyo bwe nasooka okubeera n'Afande Kasiringi kati oluvannyuma nga nkuze nga tatandika okugenda okulwana nentandika okubeera escort we. N'obeera escort we. Obeera escort we ebbanga ki? Ebbanga ddene kubanga nabeera nayo kuva mu nsiko paka we twawamba ne muvaako mu 87 ne bansindika eggulu. Esewo. Era natandikira eggulu mu kubala kwena. Era wera kwena nenona naye era okuva ggulu paka Busoga we yaggwera era we tumala omumaliriza Afande Fredwe Jema yajja okutwebaza nti muzeeyi abeebazizza mwebale kulwana era abakoledde bali batugembo atukoledde gamba olukuŋŋaana lugenda kubeera Kololo ajje atwebaze naye tekyasoboka. Kati ebiseera ebyo nali ndi komanda nga nali section commander. Kati ne banzijjako lanka eyo ne bampa lanka ya sergeant nagifunira Mbale ne bampa amagye ne bampa olwo nembera platoon sergeant era amagye ago nagafuga ne tugende ne tuddayo eggulu ne gaali mukka train era ffe twasoka n'Afande Kakama olwo Afande Kakama olwo ebiseera ebyo yali ng'afuse brigade commander waffe ne tugenda paka ggulu ne tujjayo ebinyumba by'eggaali y'omukka ebyali byalemerayo ne tubireeta paka Soloti. Olunaku muzeeyi lwe bayambala ennyota ezasooka mu lubiri ffe twali tutuse Soloti ne gaali mukka. Esewo. Ebiseera bingi abantu bano bwe mwali nabo mu nsiko ngera bwe nagambye abamu babawandiikako abamu beewandiikako nga bwe byali naye gwe ng'eyalina Afande Kasiringi mu bufunze Afande Kasiringi yali atya kuba y'omu ku abo bendaba buli kumpi muli mu kitabo awandiika amuwandiikako ng'omusajja eyali Namige ng'omusajja eyali omulwanyi lwakuba enfaaye buli omu yennyamira nti musajja yafa alumba ng'ate yali musajja mulwanyi ow'amaanyi. Yali atya mu nsiko? Mukama wange kankubuulire abo abasajja be basajja abaatuse no gavumenti mu buyinza naye kye simanyi oba gavumenti yaffe oba erimu ki oba kiki abantu abaakola abo Kasiringi gwe gamba ye muntu gwe baatumanga mu kibuga muno abaakolanga clandestine ezasookera ddala okukusa amasasi okukusa emundu okukusa bano batwale mu buyeekera okiraba kati ekituufu omusajja yakola nnyo kubanga biba komanda abasooka okwongoza ebikoosi n'okuvuga ebikoosi obijja mu nsiko bako bituusaawa okuwamba Kampala kubanga otuwambira Kampala olwo nga yali akulira 5th battalion eyalwana Katonga era ku Katonga twalwanyirawo buli lutawo luli Katonga lumanyi nalulwana kubanga nali ne Kasiringi yali aluduumira twali ffenna. Kati okuva wonna kujja Mpambire era bwe tutuuka Empambire nga tuvudde Katonga muzeeyi yajja natusanga Empambire n'akubaawo meeting era ne tuvaawo ne tumuvinga paka Mpigi era ne tutuuka Empigi ne tukwata paka Nakawuka ne tujja ne tugwa Ekisubi era baatukuba nnyo Ekisubi awoolaba waafiira abantu waafiira abasirikale n'omusirikale waliwo ekitooga osayidi babanga oli abaali bava Entebbe nga batukuba batusuule mu mazzi era baakikola ne tudduka ate ne tuddayo Nakawuka ne tuyita omu nga tusaliriza paka ne tutuuka wano Entebbe ezzana era ewaali olutalo olwasembayo twalwanyiraawo
ne tubeera awo ezana ne tulwana nnyo paka adui yatuka ekiseera ne basala endinga ne bagamba ekimala kikola ki kimala nga emundu ng'efuuse emundu nga Kasiringi yali awo. Yes, yali adumira olutalo olwo. Era kasi awo wetumaliriza twamuvinga enkeera ogenda Entebbe, era nze nasooka okuyingira Entebbe mu State House. Wangi? Nze nasooka, nze omu ku bakadogo eyasooka oyingira mu Entebbe State House. Nga mwaka wambu? Yesebo. Era nze omu ku bakadogo be basindika okucekinga area mu president mwakola ki ja mwasula biki nga bagamba oba mulimu zibomu biki muyingireyo oba mufa mamba musoka munabashakulabirako okiraba mamba musoka okufa esebo naye Katonda yatuyamba ne tucekinga area biki ne mumanga temuli bomu zilimu naye ne tujjamu ebintu ebyalimu era wali ngawe emmotoka nga tubiteka ku ki nga tubiteka ku mmotoka ne tuvaawo ne tugenda Entebbe ku kisaawe Entebbe kennyini wali amaje agali gasigaddeyo nga go gagambye nedda tetugenda kulwana nga naye bateeka wansi mu go down era nga tulina oyo yafuna Kasiringi ne tugenda wansi mu go down nakola nabo meeting okuba nti ffe tuli bayeekera nebe kiti naye ffe tetulina namwe buzibu tugenda kubajoininga ku magye gaffe tukole nammwe era wekyali yoza waitawo ennaku nga 2 olwo nga amagye gaffe gayingidde tumaze okudeployinga amagye buli wamu abantu abo babajjayo nabateeka ku mmotoka ne batwala Masaka fene tusigala owa naye gwe Sergeant Bisaso ebintu byoyogera bituufu kubanga nze bwe mba nga nze nsoose oba omu ku abo abasoose mu State House bunoonya seefu weziri anti olaba ebiseera ebyo nange oli ayinza okugamba nono Bisaso yali tamanyi wayinza kunoonya ssente wakati ffe tulowooza nti ebyo ebifo bye birimu akasente omukulembeze bw'abaddusi wosooka okufunza olabe kati olaba olaba abasirikale ba NRA twali tulina kugamba siyaasa nga mungi nga n'ebintu byennyini ebimu nga batugaana obikwatako kazabe sente ngezo nga nyingi oba biki nga bingi nga batugaana obikola ki obikwatako ng'era olina kulipootinga sente nga muzitya yes nga tuzitya nga nazo nga nyingi ate jjukira ekimu kati ffe abamu twali baana bato nga ne sente zennyini enyingi tetuzikola nga ki tomanyi nati azikozesa so twakola ne tukola emirimu gye tulina okukola naye netugamba naye ekisinga okutuluma kati nga ddala nganze State House okujjako olwo nagiwamba siddangayo girinnyako siddangayo nagezaako kati ebintu ne bitutama nogamba ekyo nkitadde sina kyakola tugezezaako nnyo mwami Kisubi nnyo okola nga tulaba bannaffe abakama baffe betwalinawo mu nsiko naye byetulembesezza tetumanyi tugenda kukola tutya tetumanyi tusabikola tutya naye nga ffe abakadogo abalwana ne muzeeyi abalina Afande Sale oyo Afande Sale ku Katonga abazungu abasika okujja Katonga okwata documentary Katonga yenze kadogo Afande Sale gwe yajjayo ebyo ebiseera bali bamaze okumpalanka ya Kopolo nagifuna Katonga Afande Sale yenze gwe yajjayo ng'omuzungu ambuuza nga Afande Sale amuddamu mu luzungu nga bambuuza ngamba Afande Sale nga Afande Sale addamu mu luzungu ngoddamu mu Luganda Afande Sale nga addamu mu luzungu yakuvuunulira yes kubanga bo baali basoma ate nga twakola ki bali twasoma era waliwo lumu Afande Sale nga tuli mu nsiko waliwo omwana yalaze omutta Dennis naye ffe bakadogo kubanga yabeeranga naffe bakadogo ffe twalaba oli omwana ne tulipootinga era oyo mwana akwatibwa yalieze kumutta atya bali bamwadde pisita jamukola ekyajamukube then ne mukola mutya twamulaba gamba ngeri gitwabeeranga ffenna nga twemanyi twali twemanyi kati nga bwe tuyingiramu lazima twangwirwa okumanya nti ono atuyingiddemu si waffe so ba gavumenti be baali bamuwadde mundu baali ba gavumenti ajja mukube so kyali kitya teyafuna akakumbi naye tebamutta bamala nakwatibwa biki ne bamuleka n'abeerawo faka oluvanyuma ne bamuyigiriza era naye
n'oluvannyuma ne bamukyusa n'abeera ki n'atwagatako n'abeera musirikale naffe. Esewo njagala otuzeeyoko katono, olina bingi by'oyogedde awo. Katonga oyo baatugamba nti y'omu ku bifo ebyali ebyenkizo ennyo okuwamba Kampala n'okuwamba obukulembeze bwonna okutwaliza awamu. Naye njagala osooka otuzeeyoko kuva mu Bulemeezi eno, bitundu ki by'olwaniramu ggwe nga ggwe Sergeant Bisaso, era biki ebyo by'oyinza obuteerabira mu ntalo ezo mpaka w'otuukira eno mu Katonga mpaka kujja kuwamba wano? Nze entalo zinolana entalo zawera, entalo nyingi, so kugamba lumu oba bbiri, entalo nyingi ebyaddala nzituyiseemu. Naye nga nalwana emakulu bita, nalwana so abahaja batulumbanga ku beesezi zaffe nga tukoza ndaaki ku bibira, ne batulumba mu bibira, naye nga ffe tuli mu ndaaki tukoza ndaaki ne batulumba ne tukubagana nabo ne batukuba seeringi. Nga wagambe nti waliwo entalo zosobola kwerabira, olutalo olw'Ekalege, Kalege lwosobola lwerabira nti bakubirawo bakuba abantu bangi bannaffe bangi, naye ate waliwo gwe bakuba ate nabeeranga naye nnyo nga bamuyita Waziri. Oyo Waziri yali kafulu nnyo, ne mukuba zino ogamba okulumba bali bameka, ne batuma omuntu omu n'agenda nga sniper group n'ayingira mu adui ng'abantu nga 1000 n'abakuba n'adduka ate n'abakyajinga n'akomawo. Kati oyo mwana bamukubira Kalege, naye kolole bamukuba abasajja baatukuba emmundu yavuga. Kati ye bamukubagana amagulu gano, bamukuba kuno okugulu nga olwaloolinga bwati atuke ku 14 agikwata amaze kuba RPG aloolinga akola ekyako atuke ku emmundu fubararo agicapturing, ne bamukuba amagulu gano n'agwa. Era nitumusitula ne banaffe ne tumukola ki, ne tudda emabega ne tugenda paka mu kampu. Naye adui yatukuba nnyo Ekalege kisobola kwerabira nti nze nasula nkaaba kolo, kubanga oli yalinga olwoli gwe bakubye yalinga nga yafuka nga muganda wange, gamba nga tubeera naye wakutambula ku Parsoni nga mpita nga yatugende biki ngono mukulu bangananga, naye nga ngamba nedda yatugende paka naye namigirawo okulwana. Kati olwo yafa baatukuba Ekalege, basula bakuba ekibira ebikompola nga biika biti. Era nga oyo Kasirinje gwe twali naye yali komanda, ne batukuba twasula mu kibira olwo nga amajamala brigade gagenze, batukuba golwegulo ne gakola ki, ne gagenda. Kati fene tusigale Ekalege nga tubuzabuza movement zaki, movement za adui. Kati era bwakyenkeera era adui nasigala nga tukuba seeringi, olwo seeringi zisuka nga sango nga obudde bukede ne balekera seeringi. Mulina ebintu byammwe abasirikale bye mwogera fe abamu bye tutamanyi ng'abakuba seeringi bye biki? Seeringi ze mundu ennene atirale akasuka bakasuka kuba ne bakuba ne bamanya kati nti ne bakuba gamba eno infantry egenda okujja mu kitundu nga eno seeringi yamaze esanyalaza buli wamu ngebasanyalaza. Kati yo kijanguyira okuba bano abakoze ekyo, okuba bano abagenzi basigadde. So bwe kityo entalo ziwera nti kale olwondunyumyanga otwala olwesobola kukola ki. Kalege kiri luddawa? Kiri mu district? Kalegera kiri Bulemeezi. Esewo kiri Bulemeezi. So bwetyo twagenda nga tulwana entalo ezo. Era nze otandika okulwana natandikira waliwo awo ekibira ng'ovudde Kalege we twali kumpi awo. So natandika okulwana ate nze okugenda okulwana kwolwo baŋŋaana ne banga tojja kola ki, tojja genda. Naye nze bagenda okutambula okutuuka mu mayiro nga 6 nga ndi nabo emabega. Bagenda okugira bati nga bamaze okundaba. Kati waliwo lieutenant nga bamuta Kanyumba nga amaze okundaba n'agamba bagambye osigalayo n'okola ki n'ogaana, naye bw'olemera okutambula bagenda kukuba enkumbi. So olina okwewaayo oba kiki tugende. Ne tugenda paka ne tutuuka ku lutalo ne tulwana. Era awo nafunira emmundu yange eyasooka eya Wizigani mu Baleta. Kubanga zino SMG nakisooka nga sizisobola, kati nga nsobola Wizigani ne nkwata Wizigani paka ne tubeera mu lukoola paka
nenfune mundu yange yaddako SMG najijjawo obulenzi ku Kasiteera nga tukoze mu ceasefire. Kasiteera awo nawo waliwo amasasi kale waliwo otawo naye tulwali lw'amaanyi nnyo nti twali tumaze okuyingira mu ceasefire. Banzijukira we nabeerera Bulemeezi eyo Kasiteera awo we waali ng'awo okudigidira. Naye ffe twali tuze mu bya mu bubi kitegeera naye ngaawo nze mundu yange eyasooka SMG we nagikapitalinga. Emundu eno esooka gye wasooka okufuna wagifuna otya? Emundu eyo nagenda bwengenda kutalo nali sirina kati bano abaali balina oli wa Ngalo na Nduulu. Ngalo na Nduulu kati oli eyali alina baleta yafuna SMG kati bwafuna eri SMG kati nze nikwe kumpa ki kumpa baleta bale manyi wa charginga mpulira ku charginga biki kati era kubanga ku charginga kubanga oli bwa charginga kati gwe nakuwe eno kitanga nawo omaze kola ki omaze nawo ate ne yokubiri yogifuna otya? Eyokubiri nayo bakuwampe eyokubiri bwe tutuka Kasiteera nga tumaze okuwamba awo mu kuwamba wenfunire emundu enene SMG kati nenkyusa kano kawizigani nange nenkavaako era kubanga ebiseera ebyo nga tufunye n'emmotoka nateka butesi ku mmotoka nga nagakwata SMG nkimanyi nti bangi bw'onyumya ebintu bino byonna beebuuza era beewuunya mwalyanga mutya mwawangaalanga mutya mu nsiko eyo oba mpulirira ddala emyaka gye mwogereramu myaka gy'abaana bato myaka 10 weewuunya n'okwewuunya omuntu okufuula bodyguard ng'oba olina emyaka 12 oba 13 kuba oli aba alaba ng'okyali mwana muto ddala mwawangaalanga mutya mu nsiko eyo? Mu nsiko eyo begamba okuwangaala kwaffe tetwali ffe yali Katonda kubanga twali tulina obuzibu bunene mu mbeera zonna. Abasirikale b'obote balinga batunoonya ate nga balina emmundu eza buli kika ffe ze tutalina. Enjala yatuliko gye bayita enjala kubanga wabangayo ebiseera nga tetusobola kulya nga tewali kyakulya. Obulwadde bwatta abantu. Waliwo obulwadde babuyitanga bupere abantu balwalanga obupere nga obeera wetakula booti kati nojamabwa namusuno namusuna bwatanga namusuno obupere bwatta abantu. Ebidomola walamangawo ebintu nga babita bidomola bintu byakwatanga abantu ekikwata nga wano bwekiti wano musanga oli nga ekibwa nga nogulu olaba eri mu ki munda so ebyo nabo babitanga bidomola ebiseera ebyo byatanya abantu. Kati wabangawo mu nsiko eyo ebintu nga biringa lumonde nga bapita babitanga bitamaalwa nga biringa lumonde twabisomanga eyo mu nsiko eyo nga bitulya twabiryanga nnyo. N'ebiseera ebirala mu nsiko emmere gye twakozesaako okulya ente twalya nnyo ente mu Lukoola naye ente ezo twatukanga waliwo time nga tuzibaaga ne tukola emikalo nga kitukozesa emikalo gino nga tetusobola kutambula n'ente ebiseera ebimu nga zireekaana biki tetulina budde bwa kuzirunda biki so twakolanga emikalo ne tuba n'emikalo nga tutambula n'emikalo nga Dwayire Sonyi. Naye lunaku lumu baatukuba muzeeyi Bahaja baatukuba batya ffe mugenda okuba barakisi y'Amasindi kati twagenda bataliyani yaffe Side Battalion yali yasigala nga ekuuma Siikibbe ng'ekuuma abalwadde ekuuma High Command egamba ng'ekuuma ebintu byonna abeekere balinga bakozesa nga bases mu nsiko. Kati afande tunyefunza bamugamba amagye bwe gaba gakola withdraw tobakwasa side z'ebiduku Seddamu waliwo ekiddamu temukwata ekkuba eryo kubanga adui bw'anaabajja okwata akinga Kanyaala ajja kuyitawa ajja kuyita eyo. Naye kati awo nze kyesimanyi oba afande tunyefunza oba yakikola atya simanyi ekkubo gye bamugamba kyako tukwasa ate gye balikola ki gye batukwasa yesebo kati tutuka ku kiddamu kati afande Kasiringi agamba bodyguard betwali nabo abagamba mugende ku ddamu mulabe oba amazzi mwegali
utubanga tugenda campinga wano kubanga tusobola campinga wano nga tetulina ki nga tulina amazzi osooke mugende mu cross checking mukakase ddala amazzi mwegali oba tegaliimu bannange bano okutuukayo nga balaba abasirikale bagamba kiki ekigenda mu maaso bano bwe bantu baffe abagenze oba balala kati nga badda speed nga bajja bamugamba afande bitusobedde tulaba amagye yategererawo n'amanya kati tugudde mu adui kati ebyo ebiseera twalinoza twasigazaako entenga 6 ezali muzeyizi yali alina okunywamu amata kati ente zino baziwulira zikaaba bannange abasajja baapanuwa mu kiddamu bannange baatukuva bannange emundu yavuga ku kiddamu bakuba abantu nga bagwa mu ddamu omusaaye ku ddamu kulinga nga ge mazzi nga golaba musaayi ku kiddamu gambye baatukuba abantu ne bagwa mu ddamu abantu ne bafa ku kiddamu abo bafande society baana ebiseera baali basibe biki be balwana okulaba nga tukuba adu yakola ki adu yakola zuddo yani tulwana paka adu ne tumusinga zo paka gasa 12 adu ne tumusinga era ku lunaku olwo kwesobola kwerabira nga kadogo nalonde kombola na pigi nga batukubiga tudduka tukwa nenunda bombu za RPG kati banange benayi nabo abayi nga abakyali nga tibana bitegera bikiri bagamba no RPG tusakuleka zino bombu za RPG twagireka ne tuzibeba nzokola ki ne tuzidusa mpaka ne tuzita no mbanda otawula okukiddamu eyo mu Lukola Gwanoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne Computer Laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Agape Christian School, that school.